Kulamusizaako mukwano gwange yonna yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Nakusuubiza oli okuleetera amawulire agali latest ku bazigu bano ku batujju ba M23 gwe mukwano gwange aleeyampuliriza amawulire agavaayo tegawoomya nnakabululu. Nkwanirizaako nnyo oli ku UG Updates TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza ng'era okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Gwe mukwano gwange ayagala otweyungako atannaba kuba ng'otwegattako naggambye ekkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'otwegattako ddala bulungi nnyo osobole okuba ng'ofollowinga ssaako n'okubeera updated ku buli kigenda mu maaso mu ggwanga eriya ddala mu East Africa mu Uganda wonna okwetoolwa tujja kuba tukutuusaako obeere updated gwe mukwano gwange aleeyampuliriza. Abali ebunaayira nammwe mbalamusizaako nnyo bye bino ebigenda mu maaso eno ewaffe gye mwatuleka munnange tuli baddembe okuba nga tubaweereza amawulire gano nammwe tubeebaza okuba nga mubeerako nnyo okuba nga muwuliriza gwe mukwano gwange aleeyampuliriza. Kaakati twasembayo luli okuwulira nga bajaasi ba M23 beewera nkolokooto era ne bawooninga ebibuga ebimu ku bye baali baagala okuwamba mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ebiseera biri nga Christmas ebulako olunaku lumu okutuuka, baavayo ne bawooninga ne bagamba nti bwe mutaave mu kitundu ekyo tugenda kuba nga tubaleetera magombe meereere. Baavayo ne bawooninga nga bakola okulabula gwe mukwano gwange aleeyampuliriza, naye amawulire agavudde ku sayidi yaabwe si malungi. Wenjogerera ewaabwe abajaasi bano aba M23 akabinja kano keegasseemu amagye ag'e Rwanda, kalimu amagye ag'e Rwanda. Kaakati amawulire agava eri ku sayidi y'e Rwanda galaga nti nno si birungi era buli lunaku abajaasi b'e Rwanda baddizibwa mu bibookisi, kyentegeeza bazzaayo nga mirambo. At least buli lunaku wateekwa okuba nga waddayo ebbookisi nga 100 ewaabwe gwe mukwano gwange aleeyampuliriza. Olutalo bwe lutyo lutuuse, kitegeezekese nti nno abajaasi ba Congo okuva eri mu military base badde ba traininga bafunye military training emala saako n'okubawa surveillance ne systems n'ebyuma ebiketta saako ne drones ezibakettira enfo z'abazigu bano aba M23 gye baba beekwese. Awo olusozi lw'olaba akalayini akali we balinga abasimye olukutu olw'amazzi mu abazigu ebyo binnya bye basima mu beekweka oba olaba obuntu obweru, ezo nno tenti z'abazigu bano aba M23. Emmotoka gy'olaba ku bbali y'emu ku mmotoka ez'Abakongo ezikutte missiles ezigezaako okuba nga zibalula enfo z'abatujju bano aba M23. Bategeerayo batya? Basindika drone mu bbanga n'egenda n'ebakettera n'ebaleetera grid references enfo z'abano mwe baba beekwese ne basobola okuba nga bano babalula enfo ezo. Gwe mukwano gwange aleeyampuliriza era kitegeerekese nti n'enfo z'abano zimaze okuba nga zibalulwa era oziraba ng'omukka gunyooka nga kikulaga nti nno enfo bali mu zibalula. Ezo zonna gw'olaba ezo layini ku nsozi saako ne tenti abazigu bano ne beekweka mwe babeera omwo ne basinzira ne bagenda ne batigomya abantu ba bulijjo okulaba nga basalako ebitundu ebyo bye baba baagala. Osobola okulaba obunkenke n'embeera ey'ennyamiza egenda mu maaso mu kitundu ekyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Newankubadde baali bavuddeyo nga beewaanye nti bagenda kuteekako obulumbaganyi ku yenna yenna aneekiika mu kkubo lyabwe era bwe baba bagezi bannaggwanga eyo mu bifo bye baba balumbye baseguke bayabulire ekitundu ng'obudde bukyali nga tebannaba kuba nga babatuukako. Naye kaakati wenjogerera ebintu bikyuseemu okusinziira ku basajja bano tekinologiya gwe baafunye n'ebyuma ebipya bisobola okubayambako bulungi nnyo okubalaga abatujju bano abakabinja ka M23 we baba beekwese ne basobola okuba nga batunuzaayo ebikompola gwe muganda wange aleeyampuliriza. Kati wenjogerera era ku sayidi eri ey'abayeekera si birungi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kitegeerekese nti nno abajaasi b'e Congo bafunye training emala saako n'okubawa equipments eziri modernize ezirina tekinologi omupya, tekinologi ono gwe bakozesa okuba nga bagenda mu maaso n'okusoma enfo z'abatujju bano. Ndowooza nga woolaba era kati yo drone yeesoma ezo enfo z'abatujju. Ebinnya ebyo balimu balaba abo bajaasi ba M23, ebyo ebinnya by'olaba awo eno drone yeesomye.
kati emala okusoma ne basindikira eri ne bagenda ne bafuna grid references bwe baba basitakinze bwe babeera ne basobola okuba nga abajaasi bano basindikayo ebikompola gwe mukwano gwange ali eyampuliriza embeera weetuyo eri era ku mbeera gye tulaba egenda mu maaso tetumanyi oba akabinja kano waka M23 kanaamalako n'okusagula ebitundu naddala eri mu Northern Kivu gye baagala okuba nga bateekinga over okweddiza amatwalo ago gagatta ku ggwanga ery'e Rwanda. Embeera weekyo weekyali ku batujju bano ab'akabinja aka M23 newankubadde United Union yavaayo n'egamba nti nno Uganda y'emu ku basapootinga abayeekera bano nabo naye tetunnaba kubanga kimanyikibwa bulungi nnyo kubanga engeri abajaasi bano gye bayisibwamu tebeera ennungi nnyo. Eyo ennyonyi gy'olaba eyo emu extra arm missiles mu bbanga ezigenda ne zikuba enfo wali eri aba M23 bwe baba beekwese byemu ku byekulwanyisa tekinologiya omupya gwe bawadde Rwanda gwe bawadde Congo Democratic Republic of Congo okuba nga agenda okuba nga asaggula abatujju bano bagamba kimala bano basusse. Jjukira nti nno babadde bakwata abaana abakazi mu maaso ga famire zaabwe ne bagenda ne basanjaga abantu mu butale gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nga bagezaako okudrawing attention n'okuteekawo entiisa ne mistrust eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo basobole okuba nga baabulira ekifo kino nga badduka mu bunnambiro. Abo ng'abo balaba bali awo beekwese naye bo bambi butamanya nti drone yabadde eri mu baketta ng'eketta info zaabwe. Engeri gye basimamu ebinnya ebyo beekwekamu ndowooza ogirabira ddala bulungi nnyo. Babeera omwo gye basinziira okubanga batigomya munnansi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Olowooza ki ky'olowooza ku kabinja kano aka M23 ku ngeri embeera okumulamwa nga wooguwulidde? Jangu mu comment section obeeko ky'otugamba gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku UG Updates TV naye agala otweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe ojasobola bulungi otweyunga.